abalungi betulina mu parliament tetujja kusirika nga institution ya parliament ezajjisibwa ababali mu buyinza okusobola okwonoona enkolagana wakati w'ababaka n'abantu okutuba nga tulinamu abantu betumanyi nti bajja mu luleme ne mu luzike bannakampala babamanyi waliwo abalinnya ewa Kyagulanyi ng'ate balinnya n'ewa Museveni kakati abantu abafaanagana bwe bato bajjera kulya ssente abawunga bwe balyana abasinga bamanyi defunded nti simanya international banfandinga musimanya NUP enfandinga simanya Kyagulanyi ansasula obuvumu obujjawa nze nasaba Katonda sitya kukyogera mu kamera era Katonda ye mujulizi wange nga ngenda okusoma amateeka ne mugamba ayi Allah bw'olifuula looya mu bulamu buno obw'ensi nja kuweereza omuntu asookerwako ndikikola nga saddaaka ewuwo ndiwoza ku misango egy'obwereere kyova olaba kino kyenkola kisukka abantu bonna nti nawe mba situmiddwa ngenda nenkikola kyokka nga ate nina nofamu ng'enkola emisango egya ssente ate Allah nampa omukisa n'abasente baleeta nnyingi n'olwekyo obuvumu bwange tebuli I'm not facilitated by funds okukola ekintu parliamentary commission nga bw'ogiwulidde opposition erinaku abantu babiri bokka leader of opposition ne katubamenezaako eyagobwako bayirawe kuba kati yagobwako kakati eyimiridde etya kakati osuubira leader of opposition omuntu omu akasinga abantu abalala munaana okuli ne finance minister okuba nti ebyo ebiyitawo ne baba yagadde okutwogerera nti ayogeredde ffe abanyigirizibwa eno ku parliamentary commission agenda kuyisawo byenkana ekyo Ssaabasajja akugambye nti bannange eddoboozi ly'abantu lyerino nti tuteekerewo abalimi b'emmwanyi embeera basobozesa okufuna mu mmwanyi omuntu asirime ng'azeeyagaliramu omusuusuzi azeeyagaliremu azeexporti ng'azeeyagaliremu ffenna tuzeeyagaliremu kakati ffe ng'ababaka ba palamenti fokasi yaffe erina kuba ku ekyo tulina minisita wa justice owaddala mu gavumenti eriiza okulayira eshami mu malembe tubeere nga tukuba ebituli mu nsonga zino tubitangaze abantu bekyusize babitegeere abantu baleme kubeera nga tebategeera bintu bigenda maaso ate national minister omwangu ennyo atalina buzibu tujja kusaba kusanyibwa katono omwaka akayiseemu naye nga bagamba ebizibu ebyalobera Wanyendo okweggala bwe bibadde bitulumbye tusoose ne tugendako mu bulango bw'abakama baffe nga tetubategeezezza naye ekirungi kati tuli ffenna katugende mu maaso omubaka bwadde okyatunnyonnyola kyagezaako okunnyonnyola kiri nti mu kiseera kino ekizibu kyetulimu ffenna nga bannayuganda oba oli mukulembeze oba si mukulembeze oba MP oba si MP tulina okutegera bulungi akazannyo ke batuzannya nti omuntu eyalemera mu ntebe yaffe ayagala asiiga ekifaananyi nti ababaka balabe b'abantu nti n'omubaka omulungi n'omubaka alwaniridde abantu n'omubaka awolereza abantu ku bwereere ayagala musiiga ekifaananyi mu bantu nti mubi ne Shami mu manede yasulawo lofaamu ye ayagala alaga abantu nti Shalom yadde yawoza emisango egisukka 35 ku bwereere naye mwasobola okugwagwalikanira miliyoni 4 what is it 40 million for God's sake n'olwekyo tulina abantu abazannya ekifaananyi okusobola okuttatana ababaka abamu abalungi betulina mu parliament tetujja kusirika nga institution ya parliament ezajjisibwa ababali mu buyinza okusobola okwonoona enkolagana wakati w'ababaka n'abantu ate era tetujja kusirika nga waliwo ababaka balidde mu bantu olukwe ne wabasi mubaka omukulembeze yenna kabeere kansala kabeere chairman LC1 buli muntu alina okukola obuvunaanyizibwabo n'olwekyo ekyo kyekisookera ddala nti bwennayuganda yena alina okukitegeera nti waliwo mission etattana ababaka gwe concentration ogijja kugwe walonda omutuufu nti agende mu ntebe otandika okuvuma omubaka gwe wasindika mu parliament oba otandika okuvuma omubaka Shami mu malenda ali ku basajjirinya ne ba Alani ne bamacete okuva mu kukomera otandika okuba nga omulaba bubi ekyo tetujja kukikkiriza ate mmanyi ne bannakampala tebajja kikkiriza ne bannayuganda bakiramu ekyokubiri olina okutegera palamenti engeri gyekolamu omwogezi wa palamenti owakuntiko yavaayo n'agamba nti ffe ekintu akikwatagana ku ssente krisobori nanga ffe ekikwatagana ku ssente tetubimanyi nze Shami mu malende nali mu bulwadde nali maze emyezi egisukka ebiri n'ekitundu kantu alina omukisa guno nebaza bannakampala tebannange nali ngenze naye mwe balina okunsadda ebbanga lye mbadde temundaba mbadde mulwadde nga ndi muyi era mwakiraba abansindikidde obuyambi abansindikidde eddagala abansindikidde essala mwe bali nnyo nakomyewo ndi mulamu bulungi mwe bali nnyo mwe bali ddala piriodi obagabira obukadde bwabwe simanyaana mbusimaa bakubanga masimu
tetwaliwo nze gashamye mu malende saaliwo naye ekyo tekyandibadde kikulu ne bwe nandibaddewo muyina okukitegera nti parliament bwe mumala okuyingira nga muli baka opposition mulimu abafuuka bakwano baabali era nga tatyakubira ssimu besijja kwogera kubanga sibalinaako olukakafu abo abantu mmwe mubatubuulira kubanza entambudde emirundi mijjedde ndi ku parliament omuntu naakuyitana kabashamimu jangu munange shamimu tukwegayiridde wegendereze oli kwalaali ne banna abamu abatini wegendereze tolya shamimu wegendereze tomalaga wayo biteeso byo nga mwogera shamimu wegendereze abantu nga bakweraliikiriza nti otambulira mu mbeera gy'otategeera ng'omanyi muli kwalaali waliwo abalala babivaako edda. That is also a fact. N'olwekyo obutuma nga tulinamu abantu betumanyi nti bajja mu lubye mu luleme ne mu luzike bannakampala babamanyi waliwo abalinnya ewa Kyagulanyi ng'ate balinnya ne wa Museveni. Kakati abantu abafaanagana bwe bato bajja era kulya ssente abamu nga bwe baalyana bajja kulya n'ezisingaawo bajja kuyisa amateeka amabi kubanga bali sayidi ne sayidi ewa Kyagulanyi beekwatayo kaadi kati eno bagala kufuna opportunities kugenda Bulaaya kufuna ssente kukola ki ekyo okisuubira wabula gwe omulowooza olina ekintu ekyo kimu nti omubaka ogwo wasirika Shamim Walende omulaba otya mamutusengejjera mamutulonda amulabira mu kifaananyi ki yes omulabira mu kifaananyi ki gwakulabikira okuba nti yalidde ssente oba gwe okuva weyingira mu palamenti olaba agoba bibye oba agoba bibyo Shamim Walende bantomera kati abanzite kati sindi ku misango bangamba kyekikuwolerezesa ba political prisoners botainako kyomanyi kyamanya kusasula ssente mmeka abasinga bamanyi defunded nti simanya international banfundinga musimanya NUPM fundinga simanya Kyagulanyi ansasula obuvumu obujjawa nze nasaba Katonda sitya kukyogera mu kamera era Katonda ye mujulisi wange nga ngenda okusoma amateeka ne mugamba ayi Allah bw'olifuula looya mu bulamu buno obw'ensi nja kuweereza omuntu asookerwako ndikikulanga saddaaka ewuwo ndiwoza ku misango egy'obwereere kyova olaba kino kyenkola kisukka abantu bonna nti naye basitumiddwa ngenda nenkikola kyokka nga ate nina nofamu ng'enkola emisango egya ssente ate amwanampa omukisa n'abasente baleeta nnyingi n'olwekyo obuvumu bwange tebuli am not facilitated by funds okukola ekintu ndi facilitated by covenant gye nakola ne Katonda nakola endagaano ne Katonda okuweereza abantu bannakampala mu bwesimbu oba ompagidde oba tompagidde oba ndi mu kifo kyabyabufuzi oba siri mu kyabyabufuzi oba wa njagala kuddeyo ku ky'omusaala okutegeera nti obabaka palamenti oba waliwo yataddeyo omusaala gwe kakati kiriwo ekiri olina okumanya palamenti bwekola ebyo byonna by'olina vulugu olwo kibaita parliamentary commission omubaka bw'omuweereza nga naye mubaka tuli mu 520 something kati tulina parliamentary commission ekulembera palamenti kati kankulage ekulemberwa sipiika abo badetermininga ebyo byoyogera ekulemberwa sipiika wa palamenti wa NRM ekulemberwa deputy sipiika wa NRM etulako prime minister w'eggwanga w'ekitiibwa Nabbanja etulako minister of finance yandibadde Museveni yennyini kuba mumateeka minister of finance aba Museveni oba president abaliko essaawa eyo naye kati yatusindikira omuki minister of finance atula mu representative capacity atulako etulako leader of opposition number 5 etulako omukyala omu etulako owabulemu eyo government yemuleeta omugwakikirira abakyala n'akikirira ab'obulemu then opposition party esinga mu parliament oba the option eweerezayo omuntu omu Robert Kyagulanyi Center President era asindisezzaako etulako n'abantu abalala babiri parliamentary commission eyo erina bwe yeggalira mu kasenge ffenna nga tetuliiyo neeteesa n'ebiyisa bw'emala okubiyisa namwe bimubulira mu lukuubo kyekituufu era ebimu biretwakufuula ya palamenti eyo parliamentary commission edaku benefits z'ababaka ekyekyetagisa okusalawo era ne bw'oteekayo bwolina kyoyagala okukolera abantu bo nga kyokwata ku musalawo parliamentary commission etula nekikola ki nekikubaganyako ebirowoozo obwensonga palamenti eyagala kulopebwa mu kooti mubaka kyobola nti nga babaka ba palamenti tulina ssente zetusalibwako nga tuwa ebibiina byaffe naye palamenti tesobola kusala ku ssente ezo ng'omubaka agambye temuziwayo kubanga ekyo gitwala mu kooti ezo zonna nsonga kati ensonga ezo ezikwata ku walife ya palamenti n'entambuza y'essente z'ababaka palamenti erina okuba nga parliamentary commission ekinamu omukono omunene ekinamu omukono omunene nnyo n'enrollments parliamentary commission nga bw'ogiwulidde opposition erinako abantu babiri bokka leader of opposition ne katugambe nezzaako eyagobwako bayirawo kuba kati yagobwako
kakati eyimiridde etya kakati osuubira leader of opposition omuntu akasinga abantu abalala munana okuli ne finance minister okumanya ebintu ebiyitawo ne baba yagadde okutwogerera nti ayogeredde ffe abanyigirizibwa eno ku parliamentary commission agenda kuyisawo byenkanaki kyokula nali njagala kuba sipiika wa parliament wa deputy speaker kubanze nali mbirengedde okusobola okulaba nti bwe tuba tufuga eri waggulu tusobola okubaako kyetukolaki kyetutambuza so nolwekyo engeri embeera eyo eyimiridde nga bwokolaki bwogiraba ate n'ekirala njagala nokwongerako kubanga as we speak right now president wa Robert Kyagulanyi ali mu joint presser ne bakulembeze banne era yagitutegeeza kubanga bashemye mu malezi wali buzibu Geto TV ejja kumanga mukwataganya nayo naffe katukwataganya n'abakulembeze tukole presser no tube kwetegeeza eggwanga naye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse Ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Era tuli mindful nnyo nti twagala okukwatagana kw'emibiri kubeere n'okukwatagana kw'emyoyo. Bannayuganda bakooye katemba, bannayuganda banyiivu, bannayuganda baagala ebintu ebyaddala nti bwe tuba tukwataganya nga twogera ku pressure tukwatagana ne mu bikolwa. Bwe tuba tugamba nti tweta presidential candidate omukyagulanyi tumuleete tumukubewo. Bwe tugamba nti tugenda kugenda mu kalulu as a step okuggyako Museveni tukikole. Bwe tugamba nti kati ffenna tugeze mu difference tukikole. Kwegamba tubeere nga twogera olulimi ne bannakampala lwe bategeera oba bannayuganda tusobole okuba nga tukyusa eggwanga kuba bino tebikyali byabannabyabufuzi bya bannayuganda byonna. Yes agali awamu gegalumenyama weewaawo omubaka Shamim Malende nga tugenda okuwumbawumba tubadde no tukyali awo ate netufuna bino nga biva mu palamenti yennyini gye mutuleera gye mukiikirira gye buvuddeko katono twakimanya nti omukyala Pineti yali ayagala okupenetratinga emmwanyi za Uganda mwali mumusuuziza ekintu naye ate kaseera kano twamaze okufuna ag'omunkuubo naye nga gatandisa atera ddala okakasibwa mbu kiraka palamenti yawandiise ebbaluwa eraga nti ensonga y'emmwanyi egenda kuzzibwa ku fulo ya palamenti. Mwe ababaka gye mwali mwakasukedde ettale era nga yevudde ku mimwa gy'abantu era nga buli muntu agamba nti otyo emmwanyi ya Uganda erabika etaasiddwa. Awatali kulandaga bwekuzzaako emabega katono omukulembeze w'eggwanga yali Kololo Mwami Museveni n'agamba byali mu biseera bya kulayiza sipiika n'agamba nti omukyala Pineti bwe bapininga ku nsonga y'emmwanyi ebyemmwanyi talina kyabimanyiiko wabula ye yennyini ye yamuleeta okusobola okulaba nti nno ensonga z'emmwanyi zibeera ziddukanyizibwa. Madam Pineti, the one you have been attacking, she had no idea about coffee. It is not her. She had no idea about coffee. I, however, could see that she had a wide network of contacts. I asked her to look into coffee. After some time, she came back with a positive report that it was doable. I am the one who told her. She didn't, for her, she was in hospitals. Therefore, those attacking that project are supporters of Okenenura to bleed of Africa, perpetual bleeding. Ekyakuba abantu enjukwe n'amatu okuwawala ne bagamba bulijjo Pineti waliyo Pineti ddala yennyini omutuufu kyo ne bakirekerera awo. Mu buufu bwe bumu bwe tuwulira information yeeno ng'egamba nti ensonga y'emmwanyi egenda kuzzibwa mu palamenti ate nga mirundi mingi n'ebisanja biri ebizze biyita ababaka ba palamenti abaaliyo mu palamenti ey'ekkumi ne palamenti ey'omwenda wabeerangawo ekintu ekyagala okuyisibwawo naye buli lwe babanga balina kye baagala okubiyisibwa nga bafunayo ekintu kinoogo
For example, ng'abantu abaweebwa ku ssente ez'okugyawo ekkomo ku myaka, ng'abantu ng'ababaka abaweebwa ku ssente okugyawo ekisanja omukulembeze w'eggwanga kwafugira n'ebirala nga bituze tubiraba. Olowooza kino kye tubadde twogerako gye buvuddeko nga tuli mu puroguramu wano katono ekya ssente ezaweebwa ababaka ba palamenti emiliyoni 400 tekigendera ku nsonga y'omwanya eno gye baagala okuzza mu palamenti? Weebale nnyo ekibuuzo ekyo. Kaakati okusookera ddala njagala kwebaza Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri gye twabadde ku mukolo gw'amatikkira ge mu 2029 era muwozaayoza okwezi emyaka 29 ng'ali ku Namulondo ayubuuma. Mukama Katonda amusobozesezza okuba nti akyakulembera Obuganda era tugamba nti Obuganda tukwatidde wamu kwa Buganda ya buli omu. Ssaabasajja ffenna atugatta tatusosola mu biina byaffe ebyobufuzi mu mawanga gaffe na buli kimu. Njagala kumwebaza okusookera ddala nti yakkaatiriza ensonga y'emmwanyi n'amakulu g'emmwanyi si mu Buganda mwokka naye mu Uganda yonna n'engeri gy'esobola okuba ng'egasaamu eggwanga lyaffe n'okuddabulula abantu okuva mu bwavu. Nonno kye nnyinza okuteekawo kimu era kwongera kugumiza kugamba nti ate Ssaabasajja Kabaka bw'aba amaze okwogera ani amulaba mu kamwa kobe mukulembeze wa ggwanga ogamba nti nze nkulembera. Lwekyo Ssaabasajja amugambye nti bannange eddoboozi ly'abantu lyerino nti tuteekerewo abalimi b'emmwanyi embeera ebasobozesa okufuna mu mmwanyi, omuntu asirime ng'azeeyagaliramu, omusuusuzi azeeyagaliremu, azeexporting azeeyagaliremu, ffenna tuzeeyagaliremu. Kakati ffe ng'ababaka ba palamenti fokasi yaffe erina kuba ku ekyo. Naye bino ebyokuleeta omuntu omu tumukwase emmwanyi adondole abantu ebyo byo twabigoba byagugwa. Wabula nze omubaka wa palamenti obuvunaanyizibwa bwange kyekugamba ekyo kyebage kyonna kyekugambira kinanjagala oba sipiika sagala kudda nnyo mu byamabega bye namaze kuba epointi nagimaze nakoleza aho palamenti operates naye nja kuwa session enaba nga njogera ku palamenti abantu bagitegeere bulungi. So nze n'omubaka wa palamenti Shamimu Malende omubaka omukyalo w'e Kampala obuvunaanyizibwa bwange mu palamenti obusooka kunyimirira ku mazima na ku kigambo bannakampala ne bannayuganda kye bantumye obutabalyamu lukwe. Bannayuganda bannakampala bangambye nti Shamimu etteeka ly'emmwanyi eritunyigiriza tetulyagala nze awo nyimiridde era bwenja okuyimirira. Obuvunaanyizibwa bwange tebuliiko kukwata mubaka yenna kumuteekamu muguwa oyo eyalidde ssente ze gye ssaabadde mugambe nti nkwegayiridde kubanga ayina obuvunaanyizibwa okutuukiriza endagalo gy'akola n'abalonzi be. Nolwekyo okubiriza babaka bannange omulanga nti ne bw'obeera ng'oli mukulembeze ng'oli wa area ng'oli mu palamenti tubeere ku ddoboozi ly'abantu. Emmwanyi eyo girabanga gwe gyotafaako naye ffenna etukwatiramu nga walaba conditions era zonna bwe zitukwatira. Nolwekyo ffenna tuyimirire ku ddoboozi ly'abantu ku nsonga y'emmwanyi tuleme okukulembeza byaffe. Nolwekyo nange nga Shamimu Malende omubaka omukyalo w'e Kampala nyongera ku ddoboozi lyange nakwongera kuggumiza nti oba kikomyewo mu palamenti be bamanyi oba bakoze batya palamenti ogimanyi yafuuka tookosho ekyo tukimanyi ne pulezidenti yakyogerako naffe tukimutinesize tukirabye. Kati fe obuvunaanyizibwa bwe tusigazza ndize Shamimu Malende abantu abannonda 32,000 kati bw'ogattako n'abatannonda naye bonna mbakulembereramu nina kutuukiriza buvunaanyizibwa bwakusigala we baŋŋambye. Nze bannakampala baŋŋambye tebagala muntu ataataaganya mmwanyi agyono agireetako ebiteekateeka ebitategeerekeka ebyokubateekako monopole era zaawe nyimiridde sigenda kuwagira tteeka linyigiriza munnayuganda yadde munnakampala ku mmwanyi era ndi mabega wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nyimiridde mabega wa Pulezidenti wa Robert Kyagulanyi Ssentamu neera nyimiridde ku decision palamenti gyasooka okukola ey'okugobaganya ekiragaano n'ekiteekateeka ekitalina makulu. Anti togikwatako akoma mu palamenti kati luli bawoza constitution togikwatako kati mugenda tugambe emmwanyi togikwatako. Kakati fe obuvunaanyizibwa bwaffe kwe kulwana okulaba nga tukola ekisoboka. Mugenda kulwana mujjakolako mutiisa tiisa oluusi mutulimba temulina kimujja kukola. Anti ffe mu Busiraamu Allah yatuwa amakubo 3. Allah yagamba nti omuntu ekintu bwe kiba nga kibi Allah yakuwa amakubo 3 osobola okukijjawo n'engalo zo oba n'emikono gyo, osobola okukijjawo ng'okivumirira ng'okyogerako, osobola okukijjawo ng'okyetabiddwa nga kyakutama. You don't associate yourself with it. Tize nakoba obwenzi si bwetabaamu.
oba bwe ndaba abukoze era mbuvumirira oba bwanta basiboogerako sibukola naye kyantama nga kikwetama era nga bwosanga kikoze oyita bbali so obusanga bwatwa options zisatu kati zonna options kuba kulwana oyo ye Allah ye Katonda yatutonda ffenna yategeera nti abantu balina okusoboza obw'enjawulo ku levels ez'enjawulo ani oyo ategeera ayinza okusinga Katonda okutegeera abantu be waliwo alwana defiance waliwo alwanira mu kkooti waliwo alwana ng'avumiridde waliwo afulumya statement kwonna kulwana nolwekyo tugatte ebiso byonna tuwanyise ekintu ekiri buli omu ng'akola mu ngeri gy'asobola okikolamu tweyanzege abadde atugobera live okuva gye twatandikidde mukimanyi puroguramu yaffe nebeera yasaaweemu era eddakiika etaano zino tuziyiseemu olwako akabadde kalumira nga tugenze bulamu nga tetubagambye naye kantwala omukisa guno okusaba omubaka asibule bannakibuga naye bannayuganda bonna okutwaliza wamu era njagala kutwala mukisa muno nawe okujjukiza kubanga wewazza wano kyenasoose okulowooza pulezidenti kyeyagambye tumugenda kwogera ku nsonga nga shadow minister wa justice and constitutional affairs mawo bamutadde eri temera mu bantu endagaano eyo mu Luganda kwa twagifulumiza dda tugirina mu Luganda copies tugenda sigabira banna Kampala tulina correspondence ezigenda ewamawu nga justice minister omupya ezensonga nabadde zisuubira okuzoogerako naye ndowooza Geto TV ejja kuteekateekayo olunaku olulala engeri gyekiri kiwanvu ate ng'oli abadde ku ludda oluvuganya gavumenti tubadde tusabye era tubadde twegeyageyamu era tugamba nti eyo ensonga twagala gikukolera programu yayo eyetongole katusuubira programu eyo tutemeteme mwina minisita wa justice owaddala mu gavumenti erinza okulayira eshami mu malembe tubeere nga tukuba ebituli mu nsonga zino tubitangaze abantu bekyusize babitegeere abantu baleme kubeera nga tebategeera bintu bigenda maaso atalina shadow minister omwangu ennyo atalina buzibu mwebale nnyo bannakampala okunnonda n'okunsalira mwebale nnyo bannayuganda okusigala nga mutwesize webale nnyo president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne first lady wange mbabe ekitungo Kyagulanyi mama Uganda mama world mama Africa ate shani munajja nabira nga ye mama Kampala bannakampala basalawo tata Kampala nabaddeko ng'alaba nnyo ne message nzifunye wano omwogezi waffe omukulu Joel Ssenyonyi naye abaddeko ate ne Lutamaguzi Semagula esaawa yonna ajjamu NUP ati DP eringa yasaanyewo n'olwekyo mwenna abakoowola ba DP members bannange mujje NUP weeri ffe tutwala buli muntu ate n'ekirala kalunga akasembyeyo ng'akakodyo bannange tulina abatwerimbiseemu nga baagala okuvumiriza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform naye nga ba-actingira mu kapasite ngeri ya National Unity Platform bannange tubeegayiridde tukimanyi bulungi nnyo nti mujja tulamulira ku bikolwa byaffe for example nti omuntu senga aba agenze n'akwata miliyoni 4 oba bano be baawa enguzi ne balonda basipiika obululu baguze buggule ayinza okuba ng'alinga mu NUP naye ng'ate omutima gwa NRM n'olwekyo mutulamulire ku bikolwa byaffe pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali ku mulamwa n'abakulembeze abamu bakyali ku mulamwa ate tulina okumanya mulabe kigwe tugoba pulezidenti yagambye tuli abanyigiriza n'abanyigirizibwa kati emission gye tuliko noonya anyigiriza ne gwe banyigiriza mweyakulemu bibiri oyinza okuba otambula n'omulabe ng'olowooza nti mwenna munyigirizibwa kumba ate ye ali eno nawa neno n'olwekyo abantu mutujagingire ku bikolwa byaffe mwebale nnyo mwebali ddala nga tusiibula abatulaba nina gyenjagala okulekera Honorable Shamimu Malende naye bagamba si kirungi wana ku Geto TV tugamba nti si kirungi kwesanyusa nga bosanyusa tebasanyuka bayibuli negamba birina amaaso naye tebiraba kati mu ngeri emu oba endala bingi bye tulaba akanyomero ako nkaweereza Honorable Chief Justice yani Justice Owini Dollo gwe bakalonda mukulumawo ate n'oluna amateeka amapya people waliwo amateeka amapya ge bayisiza ku bail amateeka amapya abantu beetaaga okugategeera nga kiri kyongambye tujja kujja nga shadow minister banyonyereko kati ma wayinza obutafuna budde bw'abantu ate ffe abantu b'abantu ba justice minister wano tulina okunyonyera abantu amateeka amapya ga bail gakyuse era ku mmande oba olina kugenda okweyinira osimanye ekyobwokubiri amateeka gakyuseemu n'ekyo tulina okuganyonyera abantu nebategeera ku station eddako kale kati ne kano kankayiseewo nina omuntu gwe manja manyi nze engeri gyendi Saalongo nze mubanja bwoba omundabiddeko muŋŋambire omwami bamuyita Taata Kampala nti Saalongo yagambye alina omuntu gwayagala alabe ng'ameketa ku miyembe naye simanyi Saalongo musajja muganda mutuufu edda abaana babakwekanga namana n'emyezi uyo mwegabire pakwali ate
ensonga zonna yazimaladde. Salongo Sematimba bino byowuliriza si byawula lero bya Sematimba bwenyini. Sebo tata Kampala nkubanja nino omuntu gwenjagala okulanga amikita kubiye. Olaba ngamujja ku national. Katukomaawo kama Katonda bakuumire. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse Ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo.